sisobola kukolagana nabo tebanjagala nange sibaga ogenda bweru kujjanjabwa kufuna bujjanjabi waliwo yayogedde ku medical report eraga nti nno omuntu yabadde tortured buli muntu ayogera ku torture agamba pain obulumi bungi nnyo ekyokufeekinga bafeekinga mazima najja mu kooti nga talinaako yadde n'akasaze yadde n'akawundu afazali zaake twalaba wano nga wasale kuba ne wano ku kutu omuntu osobola okwesala manyi ennyama y'okutu teruma ennyama y'okutu teruma simanyi mpalana ki Bebe Cool gy'alina ne Bobi Wine kuba oli yamulekawo dda. Nzikiriza munnayuganda gwe wenna angoberera nsooke nkusabe ogende maaso n'okuba ng'ate owa video yaffe like mu ngeri yemu genda maaso n'okuba ng'osubscribinga channel yaffe atuweerabira kuba ng'onyiga akadaako obe ng'ofuna ebintu bingi weebale nnyo weebalire ddala gwe agenze maaso n'okuba ng'akikola oli w'amaanyi. Giri emyaka 4 egijjudde bukyanga amagye gawamba Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe baali mu bitundu bya Arua nga beegula obuganza eri abawagizi mu kifo ky'okujjuza omubaka wa Arua district era nga Bobi Wine yali atambula ne Kasiyan Wadri side zeeyo. Njagala kutegeezaako nti by-elections eyo tezaali nnyangu. Zino zagenderamu driver wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyidwa oba yali amanyidwa nga Yasin Kawuma. Ebintu tebyali byangu era mu kiseera nga Yasin Kawuma akubwa amasasi bingi ebyogerwa bingi ebigambibwa nti amasasi agakubwa Yasin Kawuma gaali gagendereddwamu kubanga gakubwa Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP. Njagala kutegeezaako nti Bobi Wine mbigambo bye bwajja alaba driver we ng'akubwa bw'atyo yaddayo mu hotel amagye wano gasagula hotel ne gagenda maaso n'okuba ng'ate gamusikambula oba gamunoonya bamala omukwata bamukuba ebitagambika bwe bamala omukuba bamwetikka bamutwala bamusibira mu kifo ekitaategerekeka mu bwangu. Bannayuganda babakana n'eddimu erya Free Bobi Wine era nga byatandikira wano mu Uganda ne bisaasaana mu Africa paka mu nsi yonna. Bannayuganda bakangula eddoboozi era amaanyi g'abantu nga NUP we yazimbibwa ku musingi gwa people power yagenda mu maaso n'okuba ng'ewaliriza gavumenti okugyayo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'emuwolekeza emakindye mu barracks era ne bategeeza nti ali seefu. Kino tekyalobera bannayuganda mbitundu by'ensi yonna eby'enjawulo okwongera okugamba nti Free na Bobi Wine era bagenda maaso n'okuba nga bamuteeka mu kooti n'awera ennemba n'emisango kubigambibwa nti bakuba emmotoka ya Yoweri Kaguta Museveni amayinja oba olyawo neeyiika endabirwamu. Ebyakyuka ne bagamba nti omusajja ono ate era yasangibwa n'emmundu newankubadde okutuuka olwaleero bagamba nti emisango baagimuggyako naye ng'omusango ogwo kiba kiraga nti nno ono mutujju muyeekera. Nakati Kyagulanyi akyababuuza emisango egyo gyakkira luddawa. Mu bingi ebyatuukawo ye Bobi Wine okkubwa n'agenda maaso n'okuba ng'ayisibwa bubi nnyo era njagala kutegeezaako nti eno Bobi Wine ebintu byali bitambula bamuzunza mu kooti deno deeri ng'eno omukulu amanyiddwa nga Moses Sali known as Bebe Cool yali akubwa obucupa ku siteegi baali bamupakira bucupa nsonga za myepanko myerago na mijeregerero we yaliko ku interview ya TVM omukulu Moses Sali Bebe Cool yavaayo n'ategeeza nti nno Bobi Wine ebyo byetambuza bya bulimba tewali yamukuba omuntu gwe bakuba n'obulwako yadde akasaze omuntu gwe bakuba n'obeera mu ngatto Timbalandi obwo bulimba oyo yali afeekinga era omukulu ono yawulikika ng'ategeeza nti nange nalimbaddeko ku miggo
niyo muntu w'emiggo njagala kutegeeza munnange tatambula bwatyo ng'omuntu yakubiddwa n'amenyebwa. Ye ndowooza omukulu Moses Sali gye yavaayo n'ategeeza. Era bwe baali bamugamba yagamba ababakuba obucupa bawagizi boono abatalina mpisa abatalinamu yadde ak'obuntu abawagira omuntu omuyaayeyaye. Era yategeeza nti amanyi nnyo Bobi Wine n'okusinga omuntu yenna ebyo abyekoza bwekoza. Byali bigambo bya mwana mulenzi oba musajja mukulu Moses Sali known as Bebe Kulu. Bebe Kulu yesigama nnyo ku bigambo nti yayamba Bobi Wine. Agamba nti amumanyi naye simanyi oba amumanyi. Amaloboozi gaali mangi agavayo ne gataakinga Bebe Kulu ono omwali n'eri omukulu amanyiddwa nga Nobert Mau ng'akyali ku mulamwa kubanga kati birabika byakyuka. Yavaayo n'ategeeza nti Bebe Kulu Bobi Wine gw'okyaliko levo ndala nnyo. Bw'oba olowooza mukyabbiisanyiza mu kuyimba ono yavaawo awo. Era abantu bangi bakangula eddoboozi ne bakyomera musajja mukulu ono amanyiddwa nga Bebe Kulu nga bamugamba kiki kyokula, kiki endowooza zo tezikula, olemedde mu biifu z'ekyana ekito. Biri mu abirwana ng'ono yafuuka musajja mukulu yayingira ekintu ekirala. Abajjukira obulungi nabakolerako akatambi n'embalaga nti lwaki Bobi Wine yayawukana ku Bebe Kulu ono ne Chameleone. Abantu bangi bwe bayimba balowooza kukoma kuyimba. Bwe bayimba ne batuuka ku toopu ebirooto byabwe biba biweddeyo. Tebalowooza nti basobola okukozesa ekitone ne kibatwala mu kintu ekirala ate eky'amaanyi. Nkugambye abantu Katonda bayolesezza oba baalaze okulabikirwa kuno batono ddala. Abayimbi abasinga mu nsi bwe bayimba balowooza kutuuka ku toopu ng'olwo baweddeyo. Wabula batono ddala abalowooza nti bateekeddwa okubaako oba okukozesa ekitone kye balina kibateeke mu kintu ekirala. Era n'embalaga nti wano Bobi Wine we yasukkira ku bano abayimbi ababiri Bebe Kulu ne Chameleone yakozesa okuyimba ne kumutwala mu kintu ekirala. Era ne nkugamba mu nsi bantu batono abafuuse kino. Ku batono betwakalabako kuliko George Weah wa Liberia, yali musambi wa mupiira kati president wa Liberia. Njagala kutegeezaako nti nno abantu abakozesezza ekitone bwe kityo ne nkulaga nti Akubye yali atunudde bulungi nnyo ng'era yeegwanyiza entebe ya South Africa ne bamulabuukirira ne bamukuba amasasi. Mu ggwanga erya America waliyo omuyimbi amanyiddwa nga Kanye West. Kanye West atunuuliddwa nti naye ayagala kujja mu byabufuzi. Singa alijja n'avuganya na oba oliawo n'ateekawo impact kozi waliwo n'okujja abantu ne batakuwaniriza. Singa bali muwa emikono ne bamuwaniriza aliba akozesezza ekitone kye ogenda mu kintu ekirala. Bano baasigala balwanira nnyimba n'okulwana gwe baali bayita munnaabwe Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga mu kiseera kino levo zatambulirako ndala nnyo. Nzikiriza nsooke nkujjukize nti genda maaso n'okuba ng'owa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri y'emu. Genda maaso n'okuba ng'osubscribinga yakatwegattako eyatwegattako edda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nja kujjukiza ng'omaze okusubscribinga nyiga akadaawo osobola okuba ng'ofuna notifications obenga yegwomu kubasooka okulaba stories ezifaanana bwe ziti eziwooma okamala. Njagala kujjukiza mukwano gwange nti nno ebintu bingi bye tukolako wano naye kansooke nkutinyettinye nkutwale mu mboozi. Ebiseera ebyo oba n'ebyabuliwo kati omukulu Bebe Kulu akyalemye okukkiriza nti Bobi Wine takyali kirasi ye. Kino kyeyolese mu kivulu kya Jose Chameleone ekyaliwo emabega kaawo ekyaggwanga mujje. Bwe yayimirira ku stage n'agenda maaso n'okuba ng'asiima era ng'ategeeza abayimbi abato muzannyire ku brands ne muve ku bayimbi bano mutuveeko nze ne Chameleone mpozi ne Bobi Wine lwakuba ye kadiŋŋo gwe sikkiririzaamu wadde twawukanya endowooza. Can you imagine akyavaayo n'ayogera nonsense instead of okuyimbira abantu akyali mu biifu
anoonya Bobi Wine. Njagala nkubulire munnayuganda angoberera ebimu ku byokulwanyisa Kyagulanyi byasula nabyo byayina ate nga by'amaanyi mulimu okusirika, kubanga abasajja bano balina engeri gye bamusojja aveemu ebigambo naye amanyi ekyokukola. Guy ali intelligent, Guy ali unique, mbutufu wa njawulo ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala kutegeezako ku basajja abalumba Bebe Cool mu biseera ebyo. Omusajja amanyirwa nga Samson Kasumba okuva ku TVM mu ggwanga erya Uganda yavaayo n'agamba Bebe Cool, oteekeddwa okukkiriza nti Bobi Wine takyali kirasiyo. Oteekeddwa okukkiriza nti Bobi Wine yafuuka mulala. I remember Bobi Wine yali ava mu ggwanga lya America okusinkana brother Jesse Jason, I think. Yes. Namugamba ono muleke, takyali gradio, takyali klasio. Kwe kuli Nobert Mau, okuli Frank Gashumba, bano mbamenya kubanga mu kiseera kino baakyuka tebakyasobola kwogera bigambo bino. Neruli baali babyogera. Abamu kubaataakinga Bebe Cool kwaliko Jennifer Furufiga n'Abannayuganda nga bw'omanyi social media. Kyagulanyi alinga gye yagulamu emigabo. Gwe mukwateko waliwo n'amateeka agagifuga, tavumibwa tasoozebwa abaana ab'effamire ye, byonna n'ebiringa ebyo nga bwe mubimanyi. Kakati social media katone erye Bebe Cool era n'asirikira mu kamooli. Twaddamu mulaba nga bamuleese ku barometer extra Joel Ssenyonyi ng'amuwa levo. Akatambi ako nako nakakutuusaako. Kakati lwaki nkuleetedde emboozi eno nga mpumbawumba? Yeyo okugamba nti omuntu mu bulamu bw'oteekeddwa okuba ng'okula. Bino ebintu byaliwo emyaka ena emabega nga bakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okutuuka mu 2023 Bebe Cool akyayagala okusojja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino tukiyite ki? Kunoonya butaala? Tukiyite ki? Kubanga bwe muba nga muli ku kivulu n'otamanyi nga bizinensi yo n'oyagala olumbagane kuba okimanyi, abantu bajja kujja bakuwandiikeko, ojja kujja mu mpapula z'amawulire. Omanyi Bobi Wine akolera nnyo abantu. Njagala mbabuulire, buli muntu ayagala okwogerwako ayogera ku Bobi Wine. Ayagala okwogerwako ennyo amusooza oba amuvuma, anti ago gakola. Kati Bebe Cool buli walaba nga tali mawulire ng'anoonyayo kyayogera ku Kyagulanyi. Njagala okwebaza Kyagulanyi okubeera omumuli eri abavubuka mu ggwanga Uganda venna n'aba bali mu NRM. I'm telling you, aba inspiring. Ate tebamukyawa, just mazima ge bakyawa. Oba ontegeera bulungi, Bobi Wine agodde amatu. Bukyanga ajja mu byobufuzi okuva 2017 abadde kyakulabirako. Fenna abantu bawadde emirimu ku internet, mu parliament, mu ggwanga Uganda, tosobola kubabala. Kati wano Bebe Cool yandiberedde ow'enjawulo n'abeera appreciative n'ekitono ekyo n'agamba kale tetukkiririza mu kimu, ne at least alina kyataddewo, amulisiza omumuli. Naye olw'okuba omusajja alinnya wa Bebe Cool waalya tayagala namulabako. Obeere bulungi. Peace.